Amayumba agaspa mu 500 mu district okuli Moroto na Park ne Nabiratuk mu Karamoja gakutte omuliro ne gasaanawo era abaayo tebasigaza wa kusula wadde ekyokuza eri omumwa. Kabadde katubagiro k'amaanyi nga buli omu agezaako okutaasa ebintu bye. Awasi Vicky omubaka omukyala owa district ey'e Nabiratuk agambye nti ebyalo ebiwerako mu district gyakulembera biyite ng'omuliro guvudde ku bavubuka abayiga emmese ne bazikolamu omukyomo. These young children go hunting for rats and they keep on roasting them in the bush. Fire sparks out because of that activity that they carry on, especially during dry season. About 151 households got burnt and people are really suffering now. They are homeless. Tubaza officer sa minister olw'obuvujirizi kubanga muyo butwise okubeera nga tusobola okubeera nga tutuusa obuyambi buno ate ne twongera n'okubeera nga tukubiriza abantu nti ebintu bye tubawadde tebabitunda okubeera nga bafuna essanyu ery'ekiseera wabula babikozesa okubeera nga beddaabulula. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.